ekibuga ekitukuvu Mecca eky'abaddu ba Allah ekisangibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia kisaliddwako ebiwuka omuli enzige, ebiyenje nga nno kw'otadde n'enseenene. Bino bisazeko ebifo ebitukuvu awalamagibwa abaddu ba Allah Mecca ne Madina, mpozi n'abalambuzi b'enjawulo ne bibasobera. Bino ebirabise ng'ebiriko omuvujjirizi bizinzeko ekifo nga biringa ebyokubaanye era ne bitataaganya abaddu ba Allah ebitagambika anti obwedda byetalanga namutala omunyageko ente. Bakira obwedda bisazeeko ettaka nga nno kw'otadde n'obwengula ssaako okwerippa ku baddu ba Allah ku ngoye wamaggwe ne basoberwa. Wabula ab'obuyinza bakira obwedda bakola butaweera okuzza embeera mu nteeko gamba nga bafuuyira ebiwuka bino n'eddagala ly'ebiwuka. Wabula okusinziira ku bakulu mu nzikiriza bagamba nti ebiwuka bino birina akabonero ke biranga okuva ewa Allah. Okusinziira ku bakulu mu nzikiriza bagamba nti ebiwuka birina amakulu amakusike mu nsi ey'omwoyo okugeza enzige bagamba nti ziranga bizibu, enjuki ziranga kwala oba kwekubisaamu mu kuzaala ssaako okulaga akabonero ak'obugimu. Wabula ebiwuka ebirumbi Mecca ne Madina bibadde byetabise kubanga mubaddemu enzige, enseenene n'ebiyenje, naye ng'abakulu bategeezezza nti waliwo ekyama ekikusike ebiwuka bino kye bibadde biranga okuva ewa Allah. Ate okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, Katonda bwe yali aleeta ebibonerezo e Misiri okulagira Falaawo ate Abayisirayiri mwalimu ebiwuka gamba ng'ensowera, enzige, ensekere, mpozi n'ebiwuka ebitawaanya ebisolo. Era ng'okumanya ebisingawo ku nsonga eno ojja kusoma ekitabo ky'Okuva oba Exodus essuula ey'omusanvu yonna mwe mwali ebibonerezo bino omwali ebiwuka Mukama Katonda bye yasindika e Misiri ewa Falaawo asobole okutta Abayisirayiri. Wabula nga n'abaddu ba Allah bagamba nti ebiwuka bino nako kabadde kabonero okuva ewa Allah era nga bibadde birina kye biranga newankubadde nga kisigadde kikusike teri amanyi.
CBS FM.